Olunaku olwaleero ku baana ba Nambi Media tubaleetedde omukulu omu, mukulu mu myaka era nga mukulu mu kitiibwa, mwami awangaalira Buyaaya Mawokota era nga alina olugero lw'obulamu bwe lunene ate lungi ate lunyuvu, kubanga mwami akuze mu myaka, byalabye bingi, ayise mu bintu bingi nnyo era ng'agenda kuba atunyumizaako. Ebimu ku ebyo kyensinga okakasa, yazaala naye yazaala obudde bugenderedde, yazaalira ku myaka nga 65. Abamu balowooza nti tebiriiyo naye gyebiri, era nga bwenjogerera first born we agenda weza ndowooza emyaka nga 2, awo wewatyo. Nze John Kizestom Katerega Kugambwa. John Kizestom Katerega Kugambwa. Weddira Mamba. Muzzukulu wa Gabunga. Muzzukulu wa Gabunga era ekitange. Petero Mayanja. Nsubuga. Petero Mayanja Nsubuga. Ayebase Mawokota. Weewaawo. Ebuyaaya. Weewaawo. Kaakati abatulaba bandiyagadde okumanya, wazaalibwa mwaka ki era oyina emyaka emeka? Nazaalibwa 1943 mu mwezi gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 nenzaalibwa mu Matenesi Ekisubi era bambatiza n'ennaku 7. Kakati bakuzaalira Kisubi nga bw'oyogedde Entebbe gye wakulira. Namalayo ebbanga ttono, myaka ng'ebiri nengenda e Buddu. Wagenda e Buddu ng'okyali muto? Nkyali muto. Olwo e Buddu wali obeera nani? Nali ngenda ne mmange. Era nabeerayo ne mmange ebbanga ddene, myaka gyaweranga 15. Myaka 15 ng'oli Buddu. Era gye namalira, gye nasomera nenvaayo nga maliriza P6. P6 y'ebiseera ebyo yali etya? Yali nzibu, ng'ebigambo bizibu, era certificate twazifunyanga mu P6. Awo ng'oba osomye? Oba osomye. P6 nga tetuukikamu. Ng'ogenda mu junior 1. N'ogenda mu junior 1, n'osoma junior 1, junior 2. N'otuula ekigezo n'ogenda mu college. Bw'wayitanga naye wabanga toyise ng'ogenda mu junior 3. Junior 3 byabangawo. Nga junior 3 mujja kutuula n'aba junior 9 mugende oluvannyuma. Naye eyo saasobola gendayo. Agendako ekisoopu nensoma mu junior 1 nensomayo half time. Nebaagala okunkuba nenvaayo nengenda Ekisubi mu tteeko. Olwo ng'olina emyaka emeka? Alina emyaka 16. Emyaka 16. Olwo wali omaze okuva e Buddu? Nvudde e Buddu. Ovudde e Buddu. Eyo gye watandikira obuvubuka bwo? Natandikira obuvubuka bwange Entebbe eya Kisubi. Byali bitya eyo ate Ekisubi eyo? Nasomayo bulungi. Tteeko twali twakukisoma emyaka 3 naye nasomayo emyaka 2 naye ndaba nga njiza okuzimba. Nembivaako nengenda ntandika okuzimba. Okuzimba okwo nkuzimbye okutuusa lwenkaddiye. Nava neeyo nengendako ekindi, nengendako enkoko njeru mu kigo, nenvayo nengenda e Bumanje, nenva e Bumanje Seseeyo, nenkomawo kuno. Namalako ebbanga lya myezi 6 ne bantwala e Bugerere. Ne bakutwala e Bugerere. Amakyenva mpulya nga bakuyita nnyo ow'e Bugerere. E Bugerere gye wasinga owangaalira emyaka gyo gyonna egisinga? Namalayo emyaka 30. Emyaka 30 e Bugerere. Biki ebyali e Bugerere?
Bugerere nakola mu government okusooka nakola Ministry of Works nemalayo emyaka 2 ne baleetera abazungu bano abakola amalwaliro ab'emwana agali ebugerere limu ebiri ebugerere nakolayo ebbanga ddene ne bampeerezaako n'enkoko njeru eyo manya egindi Lugazi Nvudde Lugazi nenzeko ebusoga eyo mu malwaliro ga gavumenti kutuusa lwe twagamala nenzira ebugerere ne balagala okuntwala Mwankola eyo okukola amalwaliro eŋŋaana. Kakati olwo ebiseera ebyo wakolera walina emyaka emeka awo ng'okola ne Ministry of Works? Sikyajjukira bulungi emyaka sikyazijjukira bulungi naye mwe musajja mukulu nankuzeemu. Oli myaka nga 35? Nali mu myaka nga 35. Myaka 35. Oh. Kakati eyo wali okola nabo era nga muli mu byakuzimba? Mu byakuzimba. Oh. Ndwaliro ki oba bizimbe ki eby'amaanyi nga n'obudde bunene osuubira bikyaliyo bye wateekako ettofaali? Eddwaliro erisinga obukulu ly'Ekayunga. Ery'Ekayunga eryo nalikolako ng'ate nze ninganga munsitiri wali kuba nali mukulembeze ku bantu nga nze nnambulabulambuzi wantu kiki omuyindi yali ataddewo nga nnambulabulambuzi. Obanga inginiya w'ennaku zino? Inginiya w'ennaku zino. Nalikola nali mbitegeera. Kakati obulamu obwo nabwo tubulabye. Ebugerere eyo, Bugerere biki ebyasinga okunyumira ebugerere kubanga wamalira emyaka 3 kitegeeza byali biwanvu, emirimu, embeera, ebyessanyu n'ebyennaku? Ebugerere namalayo emyaka 3 naye nga ekyasinga okumaza ebugerere emyaka 3 waliyo ssente. Nga ssente z'ebugerere zaaliko nnyingi naye ng'ate tetuzirina emabokota. Nensalawo okugira nga mbeera eyo. Nkomerero ya byonna ebugerere bwe mmalayo emyaka nga 29 kitange najja nnona. Gyali 28 kitange najja ebugerere emirundi 4 nannona neŋŋaanirayo. Neŋŋaana naye kitange bw'alwala muto wa Ssebbanya najja nannona. Emirundi 2 twayogera ebintu bingi n'ambula ebintu bingi nesobola okukomawo kuno. Nakomawo 1998 mu mwezi gwa Novemba nnaku z'omwezi 15 nentuuka ku buyaaya nembeerako. Notandika okubeerako? Nentandika okubeerako kuzimba kutono kubuyaaya. Natandikira mu kulima nennima ne bampa ekibanja kyayi nennima nakati kyennimu kino kituufu. Nembeera awo nembaako abantu be nabeeranga nabo abatonotono okutuuka lwe nayagala mukazi wange Nambi. Mukazi wo Nambi. Katono nnyo first born walinga myaka 2 wamuzaala mu 2002 awo we watyo. Bwe wamuzaalira walina emyaka emeka? Kati bw'obalira gye nnina 81 okuva awo oyinza okubala munolaba kubanga namuzaala 2 oba mukuma 2 awo. Kakati okubeera nga ye mwana wo nalina myaka ndowooza nga 6 n'okusoma. Myaka 6 n'okusoba. Obudde buno olina abaana bameka? Nina abaana 3. N'abaana 3. Owokuna yafa. Nga kitalo. Kakati abaana abo 3 beebaluwa? Kuliko Peter Kigwe
ye mukulu waabwe. Ye mukulu waabwe. Kuba Katerega Nsangi. Yali adda kwedirira Nsangi n'abulawo. Wasembayo Emmanuel Kugambwa. Kaakati nsonga ki lwaki olowooza abaana abo tubatunuulya bandibaddenga nabazzukulu bakubiri, lwaki kiri bwe kityo? Kiwali otyo kuzaala Envugere esasobola kufunayo omwana omu naye nayagala bakazi bangi oba basigaleeyo mu bakazi oba tebasigalayo nayagala bakazi bangi njebugerere neyiganga eyo nabaagala nabaagala egindi wano okumpi ku ddwaliro ya gavumenti ekawolo nayo nabaagalanga naye nga mmalayo ebbanga ttono neŋŋenda naye bugere nnyini we natuula emyaka 3 nasobola kuzaalawo omwana omu era siyinza kulimbalimba ti nazaalayo omwana. Twazaalayo omwana lwa masanyu nti oba bayinza oba nga bagenda n'abaana naye saayagala bakazi batono bakazi nayagala bangi naye sanyu lyali lingi waliwo ssente nga tekozesa ssente era omukazi we yantawanyanga oyo mwawukanako nga nzira ku mulala mu maka ge nalina amaka ga mirundi 2 era nalina abakyala 2 bonna bapangisiddwa bupangisa mu mayumba gaabwe akati abo nensigala nga benina abo. Kakati bwe tuddako wano mu maaso omaze okukomawo ku buyaaya. Ku buyaaya kwe kwali taatawo ate maama wo naye yali ku buyaaya. Yali buloba ekyalo bakiyita Muyenje. Yali abeera ye yali Muyenje. Bwe yakuzaala ne mugendako e Buddu omusajja omulala saagenda na kitange ono agenda n'omusajja omulala gwe yali afumbiddwa era nze gwe nayitanga kitange naye nga amaze okumbulya mmange bwe natandika okutegeera nambulya nti kitaawo ali Mawokota naye taliiwa tali eno si ono ate n'omusajja oli yali akimanyi yanjagalanga ng'amanyi nti naye ate mmange tiyaddeyo okuzaalayo omwana mulala. Mmange yatuuka okunzizaako ampeza emyaka 21 lwe yakuzaalira omwana akuddako omutoowo bato bange nazaala omu bamuyita Nassaazi omulala bamuyita Nakyanzi. Be baana 3 maama wo be yazaala. Be baana 3 be yazaala nze nabali 2 bonna bakyali balamu. Nassaazi yafa asembayo. Nassaazi yafa naye gundi yali Nassaazi waali gundi yali yafa Nakyanzi. Nassaazi ye waali. Ate maama naye yafa. Maama yafiira ku myaka emeka? Maama yafa ayina emyaka 92. Muli bawangaazi nno. Obuwangaazi ebukojja gye buli ate n'ewaka gye buli. Kakati omaze okukomawo ku buyaaya obulamu butambudde wajja oti okusisinkana ne mukyala wo Nambirozi? Najja mpola mpola era saasookera ku ye. Waliwo gwe nasookerako naye nagenda okulaba gwe ndiko nga tetujja kusoboligana okusinziira ku ntunda y'omungeri gyali agutundamu nga olagana n'abasajja bandi okutandikira ku Nambi eyali ow'eddembe mpolampola nakati gwe ndowooza nti tujja kufa nga tuli 2 oba ndifa nga bwali weewaawo oba yali nsooka simanyi. Nambi n'omuzaalamu omwana asooka owokubiri n'owokusatu n'owokuna yagenda. Owokusatu yafa newasembayo omulala owokusatu adda ku baali 2 ne kulyoka nzizaako ono Emmanuel Kugambwa
Bw'owadda kuno mirimu ki gye wali otambulizaako obulamu kubanga si byangu omaze okuva ebugerere gy'obadde ebbanga eddene? Nasooka kulima. Wasooka kulima ng'abantu tebakinantegeera nti nsobola okuzimba. Naye bwe baamala nti okutegeera nti nsobola okuzimba bampa emirimu gy'okuzimba. Okutuusa kaakati lwempulira nti sikyasobola kulinnya waggulu okuzimba. Era kati ne mwensula eyange nagizimbisa buzimbisa. Yeeno mwindi. Weewaawo weebale kuzimba. Mulimu n'essola eyaka. Nandiganye kwaka. Eyaka. Kaakati obulamu bwe buyaaya tubulabye, engeri gye butambuddemu, ofunye abaana, ate nga okuliridde, okusoma kwabwe baweerera. Ebyo byali bitya kubanga tukirabanga ovudde eri ewali ssente nnyingi ebugerere, ozze eno ate n'emyaka era 65 zaalirako abaana, essuubi liba ligenze likendeera. Wabulira otya ng'ozadde omwana asooka? Nasanyuka nnyo. Naye omwana oyo nali simanyi nti alikula. Kubanga ebbanga lye lisinga obunene yalwalanga. Nga tuyinza kumala wiiki 2 nga tannalwala kumutwala nkozi. Ate nga ssente nina ntono. Naye Katonda yatuyisaawo n'akula. Okusoma kw'omwana oyo kwali kutono. Yali kugamba ndowooza talina bwongo bulungi. Tuusa lwe namukomye mu kibiina ekyokutaano. N'agenda mu kyomukaaga n'agamba nti nze bivuddeko ngenda kukola byange. N'agenda mu baganda be Kampala. N'atandika okukola emirimu gye. Nakati gy'akyali. Kakati oyinayoko ku bazzukulu oba? Ninayo omuzzukulu ow'omuwala. Muzzukulu alina emyaka ng'emeka? Alina emyaka nga 3. Myaka 3, akyali muto ddala. Obulamu tubulabye. Kaakati bwe tuddayo eka emabega mu myaka gy'obuvubuka, toyinaayo nnyo bulamu bikujjuko bye watambulangamu oba ngendo ezo ez'obulamu mu ngeri eyo? Saatambula nnyo mu bavubuka bayingi kubanga nze nga saagala kulwana. Era bwe baaleetanga olutalo nanze nvaawo. Toyagala kulwana? Saagala kulwana. Era singa nali nnwana, singa nira embala ennyingi naye siinaako lubale n'olumu. Bwekukulu bwange kituufu nnyo. Tukulabanga okuze naye ng'ate okyasobola bulungi nnyo okukakkalabya emirimu, otambula bulungi nnyo, myaka 80 myaka mingi, naye tulabanga okyayina embavu. N'okulima alimako nima. Weekuumya otya byakulya byakunywa biki? Tulaba ab'ennaku zino bagira, tulaba oli mulamu. Budde naye okunywamu naye nga nywa nepimira kyensobola okunywa. Simala ganywa nti nywa muwawa kubeera ogunkwata bwempulira nga nyweddemu nga mpulira nga nsobola okutambula nga ntambula nzireeka oba kundeeta kapikipiki nga bateeka waka nzirika nga nebaka enkya nkeera ku kikopo kya caayi lumala okukinywa ngenda mu nnimiro nga nnimako kyennimye nga nzira owaka. Okunyonywamu omwenge ogunyweredde bbanga ki? Oguyinamu bumanyirivu? Omwenge ebbanga lyengunywereddemu ddene ndowooza natandika okugunywa 1961. 1961 byadda nnyo. Natandika okunywako katono nga bwe nagunyweranga wajjajjange ng'alina ekirabo kyatundiramu nga nguguzaawo abantu naye nga bagamba ninawunywako nenywako katono bwetu nga sinatandika gwegulira okutandika okugunywa obulungi nga bamaze okujjako okuwaŋŋangusa Edward 1967 ntandika okunywa nga nze ngwegulira
kubanga olwo nali nkola mu lubiri ng'era nzimba n'emirimu giggwawo nga kojjanga eryantwalayo. Oyogedde ensonga ate ogenze n'oyogera ku Ssekabaka oyo we wazaalibwa ng'okyali muto, kabaka ki eyaliko? Waliko Kabaka Muteesa. Ssekabaka Muteesa owokubiri ono azaala Mutebi. Azaala Mutebi. Kubanga n'okwongangoka kwonna nakumanya n'okuddako 1955 nga mbimanyi bulungi. Okay. Kakati ku nsonga y'omwenge mpulira bagamba okuyiisa omwenge. Okuyiisa omwenge kwe kutya, tunnyonnyolemu. Okuyiisa omwenge gusogola oba okusogola kw'etooyo oba amalwa ng'ago ne bagasiika ne bagakola okutuusa ennaku zaabo. Naye nze saasogola kujjako bajjajjange yagiranga nze nampa ebyokutunda nga biwedde ng'era nnyola ne kagulamu foomu ke katya awulirize walingawo gulamu foomu zabanga radio nga teziringa radio zalinga kubeerako mayinja gano ageetolerwako akubaako nkategedde radio amanya gulamu foomu eyo nga takkiriza muntu mulala yena kugikwatako okujjako nze nzekka nga nze gwakkiriza nteekeko gulamu foomu ye era kyali kyamaanyi nnyo naye kati tezikyalabika zaggwako dda. Tezikyalabika. Naye bannange tugize wala. Kaakati bwe tukomawo okwo mu bulamu bwa katikati embeera ogiraba otya? Ebyenfuna bitambula bitya? Ebyenfuna tebikyatambula bulungi, byayonooneka. Yajjamu amagendo mangi okugeraageranya n'ebyeddawo wakulira wenakuliranga. Naye kati ebyakaakati ono ajja n'akugamba birala, oli akugamba birala, n'okubba kwayitirira kati eddala tewali muntu abba nga n'ennaanansi tusaba nsabe naye nga tuyateza abwere ebikajjo byagwanga nebisituka nga babawa byabwere. Naye kati ebintu byajjamu ssente byayitirira obubi, tebikyasoboka. Kakati ebiseera ebyo wapatananga ennyumba tugambe ya bisenge nga 4 yazimbibwa nga ssente mmeka? Ennyumba ya bisenge 4 ebiseera ebyemabega ng'oyinza okugizimbira siringi nga 350. Ogwo mwaka ki? Mwaka 1959 awo 61 nga weewali sente ezo 62 awo 63 nga sente ezo zalinga nnyingi nnyo kubanga omuntu yakoleranga siringi 15 mu mwezi omulamba omuweereza ng'atali muweereza oyinza okufuna siringi 60. Kati ku zaakati siringi 60 mbozeza mu zaakati zibanga sente me? Zibanga obukadde 6. Naye zalinga nnyingi nga nnyingi bukadde nga 6 kubanga zasobola kugula empale n'essaati ne boodingi y'omukazi naye nga tonogiteekaawo n'osigalako n'eziriibwa mu maka ng'ojjanjaba n'abaana okubasomesa. Naye kati kikyasoboka era tubiraba. Kaakati olwaleero Krisimansi oba Ssekukkulu, Ssekukkulu twagala otunyumizeeko edda mwagizaguzanga mutya? Mwezi mulamba, wiiki byatambulanga bitya okugeraageranya n'eyakati? Edda Ssekukkulu nga zimala kumpi wiiki singa 2 nga muli mu kubinuka. Era Ssekukkulu yatandikanga edda ng'etandika nga 23 kubanga abantu lwe basengejjanga omwenge
ne bagunywa abiri mu nnyaawo ne bagenda bagula ennyama twagigulira mbibbo nga tewali bubeera buno nga bakutwala weetikka mudaala waguze latiringa 15 oba 2 tewali nga kiro kiro zize kwamini naye nga agula ennyama ebigere byo byabenga bwabwere nga bagaba byabwerere ebyente kyokutte kye bakuwanga bagibanga naye kati ekitakyaliwo ebyo byonna n'obiraba nga byaliwo akati nga sekukulu bwegwa ne batandika okunywa omwenge gwasigaddewo bantu bonna nga bagenda balya naye ng'ente bayinza okugigula siringi nga ennene ng'egula siringi 2 ente ennene nga ya siringi 2 obudde buno eri mu miliyoni 2 ate nga ente eyo bagisonda abasajja nga 6 nemusonda ente emu ate nga bagagga nemuli eyo nemutematema ne bagabana naye kati ku mulembe guno kyalingawo nze kyaŋŋaana okusonda ennyama nga nfuze ekintu kimu biri ebintu bibiri oyinza okusonda ente kitange yasonda ku nte nenjirabako twagirunda okumala esande enamba omangaawo naye twagitwala okugisala we baali bagisalye abasawo bakkiriza ente yakutula akagwa ne ku lusooka tetwagirya yabula yadduka emisinde yadduka negenda mu kibira era bayita banaakali bano abayizi bebagiyiga ne batwalako omukono nga n'olusooka luwedde mwaka omulala ate ogwaddako nga gyeri ku ttale eyo nga gyeri ku ttale naye ng'efuuse kumpi nga mbogo era kyova olaba nze sisonda ekintu ekyamalamu ate bw'osonda ne mufuna ogiraba nga nyirifu wano kungulu genda okugisonda okugisala nga nkapa ate kyalina sente zigulandala kituufu awo olina kola kugivaako olunaku lwe basalirako ebisolo naddala zino enva z'abakatuliki zino ez'abakatuliki lwabanga lutya ebiseera ebyo lwabanga lwamaanyi nnyo kubanga lwe basalirako ebisolo ng'omusajja ne bwaba n'abaana 6 owaka oba 10 buli muntu bamusalira olusi lw'ennyama lulamba n'ayokya ku lulwe ng'oyokya oluti lulwo n'olya wekka nga bakusalidde ennyama naye kati ekita kyasooka oguze kiro emu onoosalyako abaana banaafumba eruwa era tekisoboka ate ebintu by'ennaku zino bya bbeeyi nnyo bya bbeeyi enkoko abakazi tebaziryanga naye ng'ate omusajja tayinza kulya nkoko olunaku olwo lwennyini nga lwagiryako ate ng'ateekako n'ennyama ng'enkoko si kyamaanyi nnyo kituufu kakati abakyala ogaye tebaalyanga nkoko olwo tuli mu mwaka ki ogwo bwe bataalirangamu nkoko era batandise zirya mwaka ki batandise okuzirya ndowooza ku mulembe gwa Amiini omulembe gwa Amiini kwe kutandikiriza okulya enkoko naye ebiseera ebyedda ng'abakazi kiba kizibu ate nga n'engeri gye bapimamu amazzi g'enkoko bateekanga amazzi mu luwombo bagifumbe mu luwombo oba mu bokisi n'ateekamu amazzi n'agateekamu omunnyo n'atabula n'akombako awulire ng'omunnyo guli gunoze nga takkirizibwa lwaki abasajja bawomerwanga nnyo ebintu ebyo ebyalibwanga abasajja byalinga bisava olabira ku nkoko olabira ku nseenene emmamba kati bagirya okukamala obumazi nga emmamba tebakkiriza abakazi kugiryako n'endiga balondamu ebirungi nga byabasajja wabangawo nezekasulu ezo byannyanja byabiyita kasulu nga naye abakazi tebabirya talya kasulu ng'ewooma nnyo era omukazi tebamukkiriza kulyako ennaku zino babirya kati kirala nnyo
kirala nnyo tolina nakyo bagamba nakyo n'enkoko bazisala edda omukazi tasala nkoko kizibu nnyo kituufu naye kati bazisala kaakati nga tuzeeko emabega ebugerere eyo mu kufuna abaagalwa nti waliyo nnyo omuntu gwogamba nti ono ye mu bakyala be nalina ebugerere yali bwati ne bwati aba alinamuko ekyenjawulo oba ebizibu oba biki namalayo emyaka 10 egyasooka nga ndi wa mwami omu bamuyitanga lawundi Ssebabi emyaka 10 bwe gyaggwako yali nga baleese owa kyemaani bw'ebyalo n'abivaako ebyokuba kyemaani n'agamba nti bannaye mbabuulira nti mulonde Katerega oyo ajja kubakolera obwa kyemaani bulungi ne bannonda ne malako emyaka eki myaka 5 wagwe kyamaani anze kyemaani w'ekyalo nandyawo naye nayisebwa bulungi sayina tabu yonna ebugerere nga n'abantu banjagala siina gwe nakola bubi ng'era ndi muntu gwa kuzimba kasiguvuddeemu n'okulima kwange nga mpangisa bwe nnimaalima naye nga ekiri ebugerere waalingayo embizzi ez'omu nsiko nga bazikwata ku lumondo oba omulimi oba zisanze muwogo nga akuze olunaku lumu nga zimumazeewo zenna mbizi z'omu nsiko nali mmanyi nti ebyo biri mu firimu tezibangako ne waneno ewaffe zaaliwo ebugerere gye ziri nnyingi nnyo nawana ebunjakko zisangawo mpitirivu era naye bugerere waliyoko ku ngeri y'omwalo bintu weebityo omwalo teguli bugerere oyise okuva ebugerere okutuuka ku mwalo mpozi ebugerere ye Kayunga Kayunga naye okuvaawo Kayunga okutuuka eri Galiraaya ndowooza ziri mayiro nga 75 yosanga omwalo ogwakiriwo era gyayita eyo n'agenda kaakati Kayunga eyo kati bw'oyogerera myaka emikulu ddala omugasezi w'ebiseera ebyo mwagusalanga mutya gwali mutindire nze okugendayo gwali mutindire naye ennaku ezo nabuya nti gwabotokako ne baguddaabiriza gwabotokako kitu naye gwali mutindire ng'era bwe guli era omugga ogwo guva mu kitundu bakiyita gondi awo ekyaggwaawo waliwo ekitundu kyabazaala guva kyabazaala awo babuzaalira ne gujja nga gugaziwaawo okutuuka ebugerere awo ennyini kusezibwa nga mugazi nnyo naye eri gye baguzaalira guva ku Nankani waliwo ensansa zino ekintu kindi we babuzaalira matono nnyo amazzi gavayo matono naye be gatambulako katono okuva ngaalo nolwali basimpijja nga negeeyongera magazi nnyo bazaala muzaale omugga ogwo bazaala muzaale mukazi kituufu nnyo natuukayo emirundi 3 babuzaalira mu kyalo kyabazaala kakati obulamu obwebugerere bwatambulawe butyo okutuusa okujja kuno nakuno siisiddwa bubi embeera yange simbi okujjako kati nga bwe mmazeewo basengange olulyo lwa kitange bonna kitange yazaala jjajja nga azaala kitaye yazaala abaana 9 naye wabadde wasigaddewo omwana omu yazaala abaana 9 abalenzi 3 abawala 6 naye abadde asigaddewo afiiridde ku myaka 13 muli bawangaazi myaka 13 kama yeebale akaseera kamutuwadde amutuweera ekiwummulo ekyemirembe weewaawo kaakati kuno kwowangaalira gano ge makaago era sirowooza nti ngenda kuvaako tekisoboka tekigenda kusoboka naye nsanze
okwagalibwa kungi nemawokota lwansonga abaana mukazi we beyasooka okuzaala banjagala bulungi era bwobatunuulira banjagala okusinga oba ne bakadde baabwe abalala banjagalira ddala lwakubanga saabayisa bubi mu buto bwabwe singa nabayisa bubi mu buto bwabwe kyandibadde kikyamu. Kakati olunaku olwaleero Christmas tukulaba era ng'oyambadde omutega nswera n'ekizibaawo nsonga ki era lwaki? Nina ebintu bibiri. Nina okwekubagiza olwa ssenga nga yakafa bwe naziika nga 24. Ekyokubiri zengoye zaye zentera okwambala bulijjo buli lwemba ku nnaku nkulu oba ku Sande nina ekanzu nga 6 ezo bwe sizambale ate ndaziteekawa. Kituufu nnyo, kituufu nnyo. Akati nga tumaliriza nsaba obeeko ne bootumira abafamire b'oyagala b'ofaako ab'ekika nsonga ng'ezo. Oba olinawo ne message gy'oyagala ebeerewo olubeerera ddala nga teri kwewozaako nti oba kino oba kiri naye ogiyiseewo. Nze beesinga okulowoozaako kati ennyo. Singa okulowooza ku mukazi wange Loozi Nambi eyandaga ku mwana eyandaga ku baana oyo mwagala nnyo tuusa lwendifa. Waaw. Nzizaako okutumira muganda we mukulu we bamuyita Mukasa abeera Kasenge. Oyo mwagala nnyo n'abaana bange ab'e Kasenge bonna badokita baani bonna mbaagala bamayanja ne George. Nzizaako ab'okukyalo Buyaaya bonna mbaagalira ddala n'ebintu ebiriko bonna mbaagala owatali kantu konna. Era nzagala nnyo mukazi wange Nambi ye mulowoozaako nnyo nnyo nnyo. Katonda yali twawukanya naye sirowooza nti Katonda atatwawukanyiza tugenda kwawukana. Waaw. Ebintu byenna ku kyalo kuno ne baganda bange waliwo muganda we Kalooli ne Sebbanja mwanyinaze Serina waliwo Malita ne Namusisi. Abo be bantu butwasigala nabo ku nsi kuno. Nteeko omwana wange yasikira mmange bamuyita Diriya Nsangi yasikira mmange wakati nange muyita mmange ate nalinakweta ne muyita mmange naye ate we yatuuka okusikira mmange neyeyongeramu ekyamaanyi. Kituufu. Ne mwenyinaze omulala ali Buloba Muyenje kyaba kiyita Muyenje bamuyita Nassasi. Oyo naye mwagala nnyo. Nsaba osiibuleko abantu bano baagalize ne Christmas n'omwaka omujja omulungi. Abantu bonna bentumidde n'abalala bonna b'okukyalo n'abaawa kitogi yonna baluyiggo bakuubwa bonna mbatumira nga mbaagaliza olunaku olulungi olwaleero lwa Ssekukkulu ng'ennaku z'omwezi 25 nga mbadde ne mutabani wange Robert mwagala nnyo. Ebyo byonna mbirekedde Katonda abakuume buli kiseera kyonna. Amiina.